ADTV jembaniriza kadde kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi bagita fa ADTV jibatumedeka abali Saudi Arabia abasinza mu ggwanga lya Oman abali mu Abu Dhabi bagamba nti muri batabunyo abali mu UAE bagamba nti muri bakabinye kubanga mugi followinga bagita fa ADTV yoji abali Doha mukata bagamba nti muri bamanyi yo kubanga mugiye kumirako bagita fa ADTV jipane updates ezina value mbana mawuli agabagatamba tambula okwetula eggwanga Uganda omwemye amanyikidwa nga Beniganta manyi ku social media basinga de bamwita Benibanta ye Beniganta si ye Benibanta nabeka basika ku social media nga bamwita batyo Beniganta yakwatiddwa polisi mu ggwanga erya Abu Dhabi yakwatiddwa polisi mu Abu Dhabi ono kyakasibwa nti munange yabadde alina enjaga era ndowooza adda atikisa kajinywerawa mu ggwanga erya Abu Dhabi wabula jjukira amawanga g'Abawalabu tegakkiriza na bintu biragalalagala bwe biti bapromota be abadde bamuto kubanga performinga bagezaako kubanga bakola buli kimu kyonna ekyetaagisa okubanga omusajja mukulu Beniganta ateebwa bikyaganye jjukira amawanga g'Abawalabu abasinga bonna bagamba ebakwatalirayo n'enjaga Kalaba essaawa zino ono ali ku Central Prison information tambula ku social media eraga nti yatuusibwa ddala ne ku Central Prison jjukira bagamba nti basooka ne bakola ki ne bakuteka ka poliisi ak'okumpimpi abasinga bagamba ku social media obeera bakutte mu ggwanga erya Abu Dhabi naye omusango gwe bakutte Beniganta omusango gwe bamukwatidde musango munene nnyo okutwaliza awamu Beniganta yoyo li mukyala we ono mwana we kiraga nti bamukutte nanjaga mu ggwanga erya Abu Dhabi binaggwerawa binakomawa kubanga byongedde okubanga biranda buli ssaawa abasinga bangi bagezesaako ku nsonga eno ensonga zikyaganye abasajja bakyaganye okubanga bakola ki bakyaganye okubanga bamuta bali mu kutetenkanya balabe nti oba oliawo bayinza okukkiriza fayini nga bamanyi ku bizisinga bamanyi okuteekawo nti sasula fayini bweti ogende tudda mu ggwanga Uganda jjukira munanga abasajja bano jjukira bakwata ne Kasumba Juma n'ebyo byasirikamu kaawo tetumanyi na biki byaddako okutwaliza awamu tetumanyi byamutuukako ebisesinga bye bakwata ng'oli musango bino ebintu by'enjaga bino okunywa njaga kugikukusa kugitunda mawanga gaabwe ebiseera ebisinga kiba kizibu oluusi okukuta ne kafayini oyinza okukafuna kuba bayinza oteekawo ne bagamba nti kale atwe fayini ya bukadde nga 10 obwe Uganda ne babukkiriza n'oluusi bayanza n'obugaana nga baagala kukangavula kuboneeza obeerenga example kati ndowooza bye byatuuka ne Kasumba Juma kwa Kasumba Juma mpaka daka kati bakyagezaako okubanga akola ki okubanga ateebwa kati ate essaawa zino ate naye bamukwatidde Abu Dhabi amanyikidwa nga Beniganta muyimbi wa ggwanga Uganda yabadde agenze performinga wabula kiraga nti yabadde agenze n'enjaga era bamukutte n'enjaga mu nsawo bano abasajja ebiseera ebisinga baba bakupangisa muyimbi oluusi bamugamba nti munnange bw'oba onakkiriza nkukugenda ku mateeka gaffe jangu twalaba ebyatuuka ku muyimbi amanyikidwa nga Banaboy mu Nigeria Banaboy baali bamuwa obukadde bwali ndowooza $5 agenda apafominga endowooza e Dubai ne bamugamba tolina kunywa njaga Banaboy n'agamba nedda n'agamba nedda bwe mba munemesa okunywa taaba wange tubireke ne bagisazaamu ekivu ne bakisazaamu n'abagamba mutwale sente zammwe kansigale ewaffe Nigeria amawanga g'abasajja bano Abawalabu balina amateeka agaabwe va ku mawanga ga Afirika eri okukukwata ng'ogifuweeta ebisesinga abayimbi buli muyimbi gwe bagenda okukyaza basookamu interviewinga okakasa nti munnange oyinza okubanga ewammwe gy'oli gy'ova mubinywa ffe waffe tetubikkiriza kubinywa mukyere kubanga oyinza okubanga obinywa mukyere n'okosezaamu n'abalala nobeera tobinywa mukyere ng'obinywa mukutula tebakukkiriza kakati awo kyatuse ku Beniganta baagayi eraga nti yabaddemu emisokoto gy'ataaba ng'akoze ki nga bitesiteese munnange byebyo bagitafa ADTV gisubscribe atonyigene kale essaawa zino biri ku social media ensonga za free Beniganta abasajja bakyamukutte bakyamulemedde bakyamukutte mpaka nakaakati yasokedde zimu ku poliisi ez'omu kibuga gye basoose kubanga akola ki basoose okubanga bamutwala ono n'aggyibwawo amawulire agatambula galaga nti ali ku Central Prison abasinga beebuuza ate ku Central Prison yatuuseeyo budde ki
abasinga bawunyiza nnyo engeri Beniganda tijje bamutute speed kumutwate ku Central Prison abasinga bakyewunyiza nnyo ebisesenga omusango ogwo bwe gutyo oba kutte mwogwo omusango boye ebisesenga oba olina kuwoza okugamba oba olina kuwoza n'amaanyi ate babaddembe okukola kina kye baagala kubanga amateeka gaabwe gamanyikiddwa ate ebisesenga abayimbi bonna baba bagenda okuba nga pafominga amawanga gaabwe amateeka gaabwe bagamanya lwakubisa ebisesenga bagezako okuba nga bakukusa ebintu ebyo ndowooza nga bamanyi tebajja kubazuula kubanga oyinza okwesanga ngeri abajingiza ne batabakwata omulundi ogusooka n'amanya nti n'ogunaddako bayinza obutamukwata yes kisoboka basooka kukulabula ng'ogenda opafominga amawanga gaabwe naye ebiseera ebisinga ndowooza eri abagezesa oluusi omukisa ogusooka n'ayitawo kanagaalooza agese ne chance eyinza okuddako omulundi oguzzeeko ng'azzeeyo kubanga guno ogusooka ayinza ogenda n'agenda n'atuuka bulungi n'aginywa bulungi n'aginywayo nga bw'ayagala n'akomawe n'adda e Uganda ate oguddako era n'agitwala ng'asubira nti ajja kuyitawo nga bwe yayitawo luli eri Beniganda baamukutte bapromota bagezezzaako byonna ebyetagisa kikyagaanye ate kusinga badde bataddewo nti oba tuweeyo kafayini oba kabukadde nga 2 obukadde nga 15 nti tukute ate ebisesenga obuzibu ne bazitwala fayini ezo oluusi bayinza n'okukuga n'okudda mu ggwanga lyabwe okuddayo genda opafominga ekyo kiyinza okutegerekeka okusinga okubeera mu kkomera ate nga jjukira abasinga bagamba nti n'akalabba nga kwotadde ebyakasumba Juma bikyali awo abazadde bakyagezaako maama yagezaako akyagezaako mbaana kakati nga omanyi maama w'omwana n'ebintu si byangu bana basajja bakwatirwabwe ng'obadde otambuza bintu nti bwe bityo biragalalagala njaga tebiba byangu oba olina okusaba ennyo akalabba gye kali baza n'okugaana fayini ng'ogifunye ne bagigaana ne bagamba nedda kati mubonereze ate nga n'akalabba oba olina okusaba ennyo obutaka kuteekako subscribe ate onyigene kati bagitafa RTV yogi kubanga ndabye abasinga nga bagamba nti Beniganda naye ayinza okugenda kalabba bye bulungi mweraba